erinnya Sibakamuyange kansala akiikirira na kibiina ky'amatawuni kanso. Leero kanso yaffe omulundi okusinziira ddala okubeera omusingi tamapanika. Kyamazima ebirimu ekyakuva olwaleero n'ensonga ebadde n'agenda yaffe nga bwe yayimiridde yeetaataganyiziddwamu okusembayo awo nti tugendamu National Service Commission twankalanyizza ebbanga lyonna disitulikiti yaffe terina Service Commission era abakozi bangi tebalina mirimu naye twali tukigendako ate kansala munnaffe omu twabuuza omwatubaku executive ekitebiri ensonga gye baleese ne bagaa tupangise Service Commission okuva mu disitulikiti ddala egira etuwa ebyemirimu nga bwe tulinda eyaffe weeyitiramu ate yenyini yazze n'alaga nti executive bwe yayisiza yadde bikyamu ekiretedde okulaba nga Service Commission era isudeyisi twalidde emyaka kati almost gigera mu myaka 3 tuli ku nsonga eno Service Commission ekikola ekiyita ensonga ddala ey'okubiri tuyinza okuyimirira ku kugamba kanseri erina abantu bangi abagikozesa bakansala bannaffe ne babeerawo ababakozesa bandibadde bakola ekintu ekituufu nti kalibale tuyise kino kituba katupangisa Service Commission bwe tumala ogipangisa eyaffe weenatuukira wonna nga bannaffe bamukono bafuna emirimu naye era neero bagiyiye etufunye Service Commission ekiyise mu mukono yaffe okubeera nga erimanyidde katugenda mu mwaka gwa kubiri financial ey'okubiri naye yeweddeko sente zeyasuddeyo obuzikona ekintu ekiringa okuba kikyamu lwa gavumenti yaffe.